wabweru si bulungi era embeera kirabika nayo si nnungi wabweru era ava ewaka wandivuddeyo n'ekikooti kyo wandivuddeyo n'ekinaakutaasa ku mpewo oba enkuba yandibanga ate nayo ebindabinda okujja kubanga ensonga bwe zityo ffe we tuziraba wano ate era n'enteekateeka zonna nga bw'oziraba naffe bwe tuziraba. Obulamu bwe bubeera butambula bubi kkiriza nti olunaku olw'enkya bujja kutambula obulungi ate naawe osobole okuba nga obwenyumirizaamu. Umaru Kikaye ly'erinnya ate nzize tutambuza amakya ag'olunaku olwayo nga tuli fembi Malusu na Ddokooli ate tusobole okutuuka awo we tulina okutuuka ssaawa 3 wezinaawerera era waakiri ojja kuba ofunye ekyenjawulo mu puroguramu omukeeze olunaku olwaleero lwa njawulo nnyo mu nnaku endala zonna. Olunaku olwaleero lwa njawulo nnyo kuba ddwo terugenda kudda mu mwezi guno ate era terugenda kudda mu mwaka guno. Tukakasa nti buli lunaku oluyitawo akabanga akabeera kagenderedde ate buli kadde akayitawo togenda kusobola kukafuna. Gwe nno amala ebiseera ng'otuula butuuzi awo tolina kyolowooza ng'otuula butuuzi awo olinzi bakuwe nkakasa nti eddakiika enaakuyitako togenda kubanga osobola okugifunamu ekyamakulu. Oba oyagala okufuna mu ddakiika akaddeko mu budde bw'olina okukakozesezaamu buli kimu kikuwoomere buli kimu kikunyumire kubanga ensonga y'ebiseera nkulu nnyo. Buli woomala obudde obungi ng'okola ebitagasa buli woomala obudde obungi ng'okola ebyo by'otalina kukola ate n'ebirala nabyo bikeerewa mu kubikola ate ne mu kubikutuukirizaako. Puroguramu omukeeze amakya ag'olunaku olwaleero tukubiriza abavubuka mulekeraawo okwebaka obwebasi ate era eddoboozi lya Katikkiro waliwo yavaayo n'ayogera ku nsonga y'okusaba ennyo nti abavubuka muyitiridde okusiiba mu masinzizo bwe mwagala bugenda kusaba busabi na kwebaka naye ate ne mulemwa okukola ennyo. Mulowooza nti okwebaka n'okusaba kwokka kwe kugenda okukyusa obulamu bwammwe ate n'okukola ennyo n'okubawa ensimbi. Saba nga bw'okola genda okole ng'ate bw'osaba buli kimu kijja kutambulira bulungi nnyo. Obulamu bwo bujja kukyukako kubanga w'otakola n'amaanyi mu biseera bye eby'amaanyi ng'ogayina olunaku lugenda kukya ng'ate naawe tokyasobola kuba ng'ate weewanirira nga bakuwanirira buwanirizi sinakindi ng'osaba omuggo olw'otuuse amaanyi gakeeye ng'embeera ekususseeko naawe naye w'okola nga okyali n'amaanyi obulamu bujja kutambulira. Puroguramu omukeeze amakya ag'olunaku olwaleero tukwaniriza nnyo. Erinnya nze Umaru Kikaye kubanga tuzze okulaba nga tutambulira ddala mu puroguramu eno omukeeze. Ebintu bingi nnyo ebigenda mu maaso mu nsi era ensonga nnyingi nnyo ezigenda mu maaso mu dduniya muno ensonga nnyingi nnyo ezigenda mu maaso mu kitundu kyo. Obeera weetegerezza bannaffe takisi eyajja omuliro ejjinja abantu baweze bana abakafa naye poliisi egamba ekyanoonyereza ekyaviiriddeko takisi eno okujja omuliro. Poliisi tennamanya kiki kyaviiriddeko takisi eno okujja muliro ate era n'abatuuze beewuunya engeri takisi gye yakwatamu omuliro n'eteta neggwaawo neggwaawo nelisigala nga okiraba kiwulenge kiri awo naye poliisi era egamba nti omwana abaasiriira mu takisi eno tebannamanyika mannya gaabwe era tebannabamanya naye embeera bwetyo bweri ejjinja bwekyali ejjinja kati nno embeera bwetyo bwetambula mu bitundu ebyenjawulo n'embeera bwetyo bweri naddala mu bitundu ebyenjawulo. Pulezidenti Yoweri Kaguta Museveni ye pulezidenti ow'eggwanga lino yavuddeyo n'asayininga ku mabago agamuweerezebwa kuva mu paalamenti gaali amabago nga 21 kati nno yasayininze ku mabago era ne gafuuka amateeka ag'omwaka guno 2024 era saawa zino amabago gano gafuuse dda amateeka era
unit ekola ku nsonga z'amawulire okuva mu office ya president yavuddeyo nerangirira nga president wasayininze ku mabago gano era sawa zino amabago gano mateeka kwago nno kwabaddeko era agasigalidde president ge yazizaayo mu parliament gasobole okuba nga gekkanyizibwa gakyalimu obulumira obutonotono baagala ate ayagala babeere nga basooka bagekkanye kati nno amabago gano kkirizanga kuyitiremu era we tunaaba tufunye akakisa bannamateeka twagala ate nabo babeere nga basobola okutulambulira ennyo amateeka gano gategeeza ki amateeka gano wobeera okoze ekintu ekitasaanira mu tteeka lino kiki kyofuna ebyo byonna biri awo kati nno amateeka etteeka erisooka lya the Uganda Wildlife Authority amendment ery'ennongoosereza lyakoleddwamu ennongoosereza lya Act 224 eryo nalyo weeriri eryo nno litunuulidde bya bulambuzi ate n'enkuuma y'ebisolo eby'omu nsiko wamu n'ebintu ebigendera mu layini ebyo ly'etteeka eryasayiningiddwa ate era waliwo n'etteeka eddala eryasayiningiddwa era nalyo lyakoleddwamu ennongoosereza erya Uganda Registration Service Bureau nalyo Act 224 nalyo lyasayiningiddwa eryo litunuulira abo abaagala okuwandiisa bizinesi zaabwe ne okutunuulira ebintu ebirala mu kkowa eryo nno lyerigenda okuba nga liruŋŋamya abo bonna kati nno era waliwo eddala eryakolebwamu ennongoosereza lyerya the registration of persons okuwandiisa abantu ab'enjawulo naddala mu ggwanga bannansi eryo nalyo lyakoleddwamu ennongoosereza mulimu erya agriculture the agricultural chemical amendment bill eryo nno nalyo lyafuuse etteeka mu 224 eryo nno litunuulira chemicals ezikolebwa naddala mu byobulimi n'ezo ezitaasa ebintu byaffe okuba nga tebyonooneka oba tebifa naddala mu abalimi eryo etteeka litunuulidde mmwe ne wabeerawo the children amendment nalyo weeriri eryo nno nalyo lyakoleddwamu ennongoosereza eryo nno litunuulidde baana bokka engeri abaana gye balina okukwatibwamu eddembe ly'abaana n'ensonga endala ezikwata ku baana eryo etteeka nalyo lyayisiddwa omwaka guno 2024 ate era mu mateeka amalala mulimu the National Youth Council the National Youth Council lyakoleddwamu ennongoosereza lino litunuulira bavubuka n'obukulembeze bwabwe obw'abavubuka mu ggwanga lino Uganda n'enteekateeka zonna ku bavubuka nalyo liryawo weeriri waliwo the persons with disabilities lirino waliwo munnaffe atera okukuba akasimu ng'ava ennateeta eyo lino etteeka ligwa mu kkowa eryo ery'abannaffe abaliko obulemu abateesobola nalyo byakoleddwamu ennongoosereza mulimu ebintu bingi nnyo wobeera otunuulidde abantu baffe abo bazibu nnyo muli okubanoonyeza emirimu muli okukola muli embeera gye bawangaaliramu bannaffe abaliko obulemu era wobeera obeetegereza ensonga nnyingi nnyo ezibakwatako kati netteeka lirino ennongoosereza yagguse dda era president yalitaddeko omukono ne waliwo etteeka erya the National Council for Elder Persons lino ly'abakadde nalyo lyakoleddwamu ennongoosereza lwa president n'alifuulira ddala etteeka eryo nno litunuulidde abakadde ekituufu mwe bali mu ggwanga lino Uganda buli omu aba talina jjajja tuyina jjajja mwami tuyina jjajja mukyala tuyina bamaama mwe bali abakaddiye emyaka egigenderedde kati nno etteeka lirino nalyo weeriri president Museveni yalyongedde balikozemu ennongoosereza president n'agamba nti yes ennongoosereza zino ezazze kituufu nnyo kiba kigenda mu maaso nga kiri bwe kityo the non-government organization nalyo lino litunuulidde ebitongole nga ebya NGOs lino
lyebitunuulidde nalyo balikozeemu ennongoosereza balabe nga engeri ebitongole bino gye bitambuzaamu emirimu gyabyo ate era n'okutuukiriza obuweereza eri abantu ne ababwetaaga kuba webeera weetegereza ebitongole bingi nnyo ebitongole bingi nnyo ebikola emirimu egy'enjawulo wano mu ggwanga. Ebitongole bingi nnyo ebikola emirimu egy'enjawulo wano mu ggwanga. Liiri etteeka nalyo lyasayiningiddwako. The National Library nalyo ennongoosereza yawedde era President n'ayiteekako omukono. Eno ye library oba etterekero ly'ebitabo wano mu ggwanga. Bingi nnyo abangi nnyo muyinza okuba temumanyi na library ya ggwanga weeri naye mugende musome ku bitabo mumanye eggwanga lyaffe mumanye ku bitabo eby'enjawulo mumanye ate nomweyongereko ne ku magezi ge muyina naddala ku bintu ebimu oba ebirala. Kati nera mu mateeka nagambye gali 19 agayisiddwa mulimu the National Planning Authority. Dino litunuulidde bannaffe abateekerateekera eggwanga lino Uganda aba National Planning Authority era ennongoosereza nazo zaakoleddwa ne babeera nga balina bye baakyusizza waliwo bye baasudde ate waliwo bye baleseemu. President nayo n'aliteekako omukono. Katusuubire nti etteeka lino eriba ate lizze ku bannaffe bano aba National Planning Authority banaatuteekerateekera bulungi kubanga bannaffe tubakubira omulanga abavubuka wamu ennamba yesinga obunene mu ggwanga lino Uganda naye ate be basinga okubanga tebalina mirimu. Ebyenfuna bizibu nnyo kati nno mwolekedde olusozi gambalagala okubanga nammwe mutunuulira ebintu nga bino mukolere waakiri mu tteeka eryo mubeere nga musobola okuyamba bannaffe abavubuka n'abo abatalina mirimu. Programu mukeeze amakyago olunaku lwe Wumolo Kikaye wendi okulaba nga tutambuza amakyago olunaku olwaleero. Ndi mu kuyita mu mateeka President Yoweri Kaguta Museveni ge yasayininze era ssaawa zino agabadde amabago ssaawa zino mateeka. The National Population Council nayo yalisayininze lino no litunuulira bungi bw'abantu litunuulira abantu abali mu ggwanga lyonna. Mujjukire wano babadde bakava mu kubabala era byonna biggwa wano ensonga bwe zityo. Kati nno era mulimu the Physical Planning Act eya 2024 nazo ennongoosereza lino litunuulira ku planninga bintu ebimu ebyaga nga amalwaliro masomero buli kimu wano bino webigwa ate era mulimu n'amateeka gano gengenda okuwa musuubuzi nno wandiwulidde essanyu kubanga gano amateeka nago gazze gandibanga naawe gazze kukuyambako nga gwe omusuubuzi kubanga mubadde muli President nga buli lunaku mumujjukiza ensonga ezimu oba endala naddala mu mateeka naddala ku musolo. Kati nno etteeka lino lyayise erya added tax bakozeemu ennongoosereza. Tujja kuba tuzuula biki bye bayongeddemu biki bye bajjeemu naddala mu tteeka lino naddala mu bbaga eryaweebwayo. Mwalimu era ebintu bingi abasuubuzi balina bye baagala okukyusamu baagala okukendeeza emisolo egiyitiridde naddala added tax babeere nga nabo basobola okukola omulimu gwabwe. Liri netteeka lyazze President yazze ate n'alisayiningako. The Tax Procedure Code nayo yiino President ennongoosereza ezaakoleddwamu yamaze nakkiriza nti awo omusuubuzi ayinza okuba nga ajja kutambula. Yiiyo nayo lyasayiningiddwa omusuubuzi. Agana amateeka gago genjogerako. The Stamp Duty Amendment Act 2024 ennongoosereza yamaze okukolebwa era omusuubuzi awo stamp duty omanyi kye kitegeeza. Omusuubuzi buli wenjogera ku musuubuzi bino byabasuubuzi gana amateeka agasembeeyo 4 g'abasuubuzi era gatunuulidde byabusuubuzi. President ero yamaze ogisayiningako the Stamp Duty Amendment Act yamaze dda okuliteekako omukono. Ate era ne tutunuulira the Income Tax. Abasuubuzi
income tax deed no teeka president yamaze okusayiningako era sawa zino teeka agamateeka gandibanga gagenda kuyambako abasuubuzi okukola mu mbeera ennungi ate era n'okugoberera biki kati nno tujja kusookera kwago gennyini tutunuulire amateeka gano agalongoosebwamu biki byegalimu kiki kyegagamba omusuubuzi waali abiwulira oba binamuyamba okutambuza omulimu gwe programu omukeeze 26 zezeganye ku ssaawa m ey'amakya g'olunaku olwaleero weba tutunudde mu mateeka mu bawaga abiri agaziddwayo mu parliament president ge yaganye okusayiningako mwe muli erya the National Commission for UNICEF UNESCO dino ditunuulira bannaffe aba UN obuyambi bibaleeta n'ebintu ebirala eryo lyaddiziddwayo ate era mulimu eddala the Higher Education Students Financing Act nalyo lyaddiziddwayo dino litunuulira baana gavumenti beeyambako naddala mu kusoma abali mu matendekero aga waggulu kuba mujjukire nti gavumenti eyina abaana beewa kasente ne bagenda ne basoma kati lirino ebbago lyaddiziddwayo lyo terinafuuka tteeka amabaga abiri agaziddwayo mu palamenti okubanga ate gongera okwekkaanyizibwa n'okulaba ensonga endala nga bwe zitambula mu ggwanga lino programu omukeeze amakya g'olunaku olwaleero nziramu okuwaniriza gwe wasuze otya gwe omulungi atulaba ate era nsuubira nti wasulidde ddala bulungi nnyo mukaweefube tugenda tutandikirako emubende eyo emubende waliyo essomero St Andrews Kagwa baguddemu encukwe olunaku olw'eggulo amakya bagenza okusanga ng'omukuumi w'essomero lino ali awo agalamidde okumpi n'essomero oba bamukubye bukubi naye nga omukulu ono yabadde afudde kati nno buli omu yeebuuza kiki ekyasse omukulu ono era poliisi omusango yatandise dda okugunoonyerezaako naye katulage ebifaananyi naddala ekiri emubende olabe nti embeera bwetyo bweri mu ggwanga ate webeera kyennatuuka mu kitundu kyo saba nnyo Mukama Katonda kibeere nga tekituukayo kubanga bannaffe ab'emubende bo ebizibu babirabye mukkirize tubalaga ab'emubende wetutuukidde ku ssomero lya St Andrew Kagwa SS Mubende bubadde bunnansisi ng'abayizi abasomesa n'abayise beebuuza ekyasse omukuumi w'essomero lino Lukundo Pascal omubiri gwa Lukundo gusoose kulabibwa abantu abadde bakedde okugenda mu nnimiro oluvannyuma abayise poliisi ngenza okwetegereza ng'omuntu ava musaayi mu matu ne mu nnyindo ne ŋŋamba munnange ye bw'abuddeko yabadde amanyi mutamiivu amusiseeko enkofiira ayambale naye ngenza okwetegereza ng'enkofiira ate gy'atwalanga muntu mufu ne mugamba gw'otwala enkofiira y'omuntu afudde n'agamba afudde n'agizaawo mangu genda okwetegereza ng'omuntu afudde mangu sipiidi n'engenda ku poliisi omutwe gw'omukuumi w'essomero gubaddeko ekiwundu mu mutwe ng'avaamu ejjovu ekitiisiza ennyo abalikulira abayizi wamu n'abakulembeze b'ekitundu kino abawala tusibe wabweru w'essomero kati twazze ne tusanga nga wano wagale ne tumuyita kuba bujjo tubadde tumusangawo n'atuggulira kati nekituwaliza okuyitira eri ku main gate twasanze enzigule tuwulira ennaku kubanga neera abadde muzadde ng'alina wano abaana babiri tusaaliddwa nnyo awereza essomero lino emyaka 3 naye tumusuubiddwa nnyo abadde mukozi mulungi naye ekigambibwa nti olunaku lwajjo baafunye akasente alabika badde agenze kusanyukamu n'asinkana abantu abadde bateebereza nti alina akasente ne bamutugira wano ku kkubo Lukundo okusinziira ku bimwogerako abadde mu budami yava ku mulirwana e Congo anywako ku kenge akatonotono ate n'adduka mu bwangu n'addayo essomero atayina gwayomba naye abaana bali affected kubanga olwaleero babadde beeteeseteese nga bagenda mu kusoma naye okuba nti bafunye ekikangabwa kino okuba ekisooka balina bayizi bannaabwe be babadde basoma nabo nga taata waabwe kati abaana tebasobola kusigala kyekimu okusinziira ku mwogezi wa poliisi mu bbendubendu ly'Amala Rachel Kawala omugenzi ateeberezebwa okuba nga yakubiddwa ku mutwe wabula nga poliisi etandise okunoonyereza abatemu abeenyigidde mu kikolwa kino ng'era tugenda kukola kyonna ekisoboka okulaba nti abeenyigidde mu kikolwa kino bakwatibwa amateeka gabavunaane
nga omulambo gw'omwami ono gutwaliddwa mu ddwaliro ekkulu e Mubende okugwekebejja. Fred Sewajje, NBS Amasengejje. Tusaasira naddala famire y'omwami oyo kubanga nabo baguliddwako ekizibu ate n'essomero awamu abaana wamu n'abakulembeze b'essomero erya St Andrews Kagwa eyo e Mubende tubasaasira kubanga ekyekango tekimanya muzira awo ng'ofunye ekizibu ate nga obulamu bwadde tebukisuubira. Pulogulaamu Omukeeze amakya ag'olunaku olwaleero mukkirize obubbi bwo bukyaliwo, obufere bukyaliwo, embeera yonna eyeekuusa ku bintu ng'ebyo yo ekyaliwo, naye ensonga nga zino ozitunuulira otya? Ensonga nga zino olina kuzigoberera otya? Kati nno obubbi naddala obw'okubbisa eryanyi mu Kampala bukyalimu era mwebuli, naye poliisi egamba nti yakukwata buli omu eyenyigira mu bubbi nga buno okulaba nga babukendeeza obubbi, kubanga abantu bangi nnyo bafunye ebisago. Mujjukire bannaffe bakuba emigere gye buvuddeko awo, obuyondo, bannaffe bafunye ebisago okukakkana ng'obulamu bwabwe bukyuse nnyo ate nga bamaze akaseera mu malwaliro. Kati nno waliwo omuyindi eyabbiddwa, yabadde atudde ku ppiki. Omwami ono ne bamubbako, ne bajja ne bamukuba ne bamubbako essimu ye ebalibwamu obukadde 2 n'omusobyo, ne bamubbako laptop ye ne bamutwalako n'emitwalo gye 15. Poliisi egamba nti baneegenda kubayigga era eri mu kubanoonya kubanga obutambi obwa kamera nabo buyina bwe bakutte. Mukkirize tubalage ekifaananyi kino ate naawe olabe ki ekiri mu Kampala. Olina kwerinda otya, olina kwekuuma otya, wadde otudde ku ppiki naye kakasa nti naawe ebyokwerinda byo naawe biri ggulugulu. Poliisi wano ku CPS batandise okunoonyereza ku musango gw'okupiisa eryanyi oba aggravated robbery. Ababbi babbye omuyindi. Kigambibwa nti abadde ava sayidi za Jinja Road ngadde eno mu town babbye essimu ebalirwamu obukadde 2 n'okusobya, babbye ne laptop ya HP ne sente 15,000 eza Uganda siza bweru wawa, naye twagezezaako kubalondola kubanga wano ku CPS tulina abo pikipiki gye tuyita motorcycle squad, bagezezaako okubalondola paaka yali saidi za Kavule ewandegeya awo ngeri babadde muka pikipiki 3 awo ne babulira awo, naye tugenda kukozesa kamera zaffe keesi tujja balondola tulabe nti bayiseewa. Olabye abavubuka bajidde ku pikipiki nga batudde 2 ne babuukalako ne bavaako mpolampola ne batambula ne bagenda ne bakuba omuyindi. Kati nno ggwe naawe beera bulindaala kubanga walaba bakoze ekikolwa ekyo nga n'emmotoka ziri awo zipaakinze n'abantu abalala balaba ate omuyindi ono ne bamukuba. Ebyokwerinda bitandika naawe, naye tusaba Mukama Katonda abeere nga ate ayongera okututaasa kubanga ebyensonga ezimu nazo sinungi. Ate mmwe abavubuka mutandika okukola bino ebintu byemubba nkakasa nti olunaku olwaleero oyinza okukibba naye era tekigenda kukubeezaawo okumala mwaka era ogenda kuddamu kuba ennaku z'omubbi zibeera 4. Okikola leero n'okikola oluddako ogenda okulaba nga ate obulamu bwo naabwe obusubiddwa ate nga buweddewo lwa nsonga nti omulimu gw'obadde okola gwo si mulungi. Mukkirize mbatwaleko e Rwanda katono nnyo. E Rwanda akalulu akayenze era akalulu akatambudde mu Rwanda balondanga ennaku z'omwezi 15 omwezi guno ogw'omusanvu 2024. Results ezakavaayo
bannaffe ababala obululu oba bakola ku bululu bw'eggwanga lino erya Rwanda bagamba nti bakabala ebitundu 79 era bakyeyongera okubala, naye amawulire agaliwo nti Paul Kagame abadde pulezidenti w'eggwanga lino erya Rwanda saawa zino kyandibanga ate akyali waggulu nnyo era ng'ayina ebitundu 99 n'akatundu kamu n'omusobyo mu kalulu kano akaakaggwa. Ebitundu 99 na ozanyisa akalulu ka wano. Akalulu bwe katube katambudde e Rwanda. Omukulu oyo gwe mulaba ye Paul Kagame era nga saawa zino yabadde omukulembeze w'eggwanga erya Rwanda nga tebannagenda mu kalulu. Akalulu kano akaakaggwa era ebitundu 79 bye baabaze n'omusobyo bakizudde nti Paul Kagame ayina ebitundu 99 n'akatundutundu kamu n'omusobyo. Banne ababadde bamuvuganya kwekole Frank wamu ne Philip bo bayina ekitundu kimu ku buli 100. Ekitundu kimu ku buli 100. Omukulu ono ebisanja byamazeeko ng'omukulembeze w'eggwanga zawangulira waggulu nnyo era mu mwaka gwa 2007 yawangula n'ebitundu 98 ku buli 100. Era saawa zino embeera bwetyo yeri. Naye omwami ono yaani Paul Kagame. Paul Kagame munnabyabufuzi omukukutivu ate munnamagye yalwanako era yasavinga mu ggwanga lye era yabadde president yabadde president okusoba emyaka kati giijo gitambulidde. Oluvannyuma lw'ekittabantu ekyali e Rwanda omukulu ono yajja neyegatta ku government era n'abeerako vice president mu 2000 n'avaayo n'ajja paka naye we yayagala entebe eno n'agiramuza era n'awangula mu kalulu era okukakkana nga ye president saawa zino akyaliko mu ggwanga lino erya Rwanda. Yazaalibwa ng'ennaku z'omwezi 23 omwezi gwa 10 1957. Alina emyaka 66 gyokka egy'obukulu. Alina abaana wamu n'omukyala. Omukyala yamuwasa mu mwaka gwa 1989. Omukyala Janet Kagame mwali ate era naye akyaliwo. Omukulu ono yasomako era yasomerako ne wano e Makerere n'agenda n'asomerako ku Ntale Secondary School nayo n'asomerayoko azze aweereza mu offices ez'enjawulo. Yaliko acting president of Rwanda mu 2000 yaliko acting president ate era najja mu 1994 paka 2000 n'abeerako vice president ate era mu 1994 paka 2000 era n'abeerako minister wa defense mu ggwanga erya Rwanda. Mu 2018 paka 2019 yaliko chairperson wa African Union. Omukulu oyo azze aweereza mu bitongole ebyenjawulo era azze aweereza mu mbeera emu oba endala. Ensonga za Rwanda bwe zityo bwe zikyali era wobeera okyazeetegereza. Bagenda kulangirira akalulu era tugenda kukalaba akalulu ng'ennaku bajja kulangirira results ziri final ng'ennaku z'omwezi 27 omwezi guno ogwa 2 omwezi guno ogw'omusanvu 2024 bagenda kulangirira ebyavudde mu kalulu balangirire president. Naye kati amawulire agaliwo era galaga nti omukulu ono ali waggulu nnyo n'ebitundu 99 n'akatundu kamu ku buli 100. Kati nno wabeera nga awangulidde awo agenda kuba akulembera eggwanga lino paka omwaka 2034 nga ye president w'eggwanga lino erya Rwanda. Mukkirize nga tukomyewo wano ewaffe Uganda, gavumenti ekyali mu kaweefube w'okulaba nti erwanisa enguzi era president yali ekyankwanzi mu lusirika olwalimu ba minister olwalimu ba permanent secretary abava mu bitongole bya gavumenti ne ababaka ab'enjawulo aba NRM abasinga baaliyo bavaayo ng'era bakkaanyiza kimu. Olunaku lw'eggulo
Chris Baryomunsi ye minisita w'amawulire wano mu ggwanga yavuddeyo n'ategeeza nti bagenda kutandikira ku bannabyabufuzi bagenda okutandikirako ate era ne bagenda okutandikirako abalala bagenda kutandikira ku bakozi ba gavumenti. Wobeera omanyi olya nguzi, wobeera omanyi oli mu nguzi eyo, gavumenti yiino ejjeeyo eryanyi ery'omu buto ate babeere nga bakendeeza abali b'enguzi mu ggwanga lino Uganda. Mukkirize mbalekere eddoboozi lya minisita Chris Baryomunsi ate we tuwummulamu tujja kudda n'ebirala bingi nnyo kwe muli amasimu ate era mwe muli n'ebirala bingi nnyo amawulire gakyaliwo. Mukkirize tugenda kuwummulamu katono nnyo we tukomawo tujja tutandikirawo. Kambalekere eddoboozi lino. Ebyasaliddwawo mu lusirika lw'Ekyankwanzi byandibaamu omuzinzi nga kati gavumenti eweera nti essaawa yonna waliwo abantu abalala abagenda okugombebwamu obwala ku byekuusa ku ly'enguzi. Okusinziira ku minisita w'ebyamawulire n'okulungamya eggwanga Dr. Chris Baryomunsi, mu bagenda okukwatibwa mulimu bannabyabufuzi n'abakozi ba gavumenti. And where we continue to get evidence, definitely that evidence will be used to arrest and prosecute all those officials, especially government officials, that are involved in corruption. And in the coming days, you may see more arrests taking place and prosecutions taking place in this country, both at the center and also in the local governments. Minisita okuwera ati nga waliwo ababaka ba Paalamenti 5 abali ku alimanda nga bawera ennemba n'ogw'okulya enguzi. Tujja kuba twongeramu amaanyi mu bitongole bya gavumenti ebyokulwanisa enguzi, tuwe ssente ate tulabe tubikola. Wonna bwe tulina obujulizi tujja kuba tutwala abantu mu kooti ne tubasiba. Baryomunsi agamba nti olusirika lw'abaminisita olwabadde Ekyankwanzi lwakkaanyizza nti buli anaakwatibwa mu nguzi waakwasanguzibwanga ensi emumanye. Zikomyewo, bw'oba olina properties olina tuziconfiscating tuzikwate nga gavumenti, abantu bonna abakolera gavumenti n'ebitongole by'enjawulo. Manyi nti okugenda mu nsonga eno ey'obuli bw'enguzi okukozesa ku bi-office gy'olina. Minisita ategeezezza ab'amawulire nti obukiiko obugaba emirimu ku disitulikiti bugenda kutunuulirwa nkaliriza oluvannyuma lw'okukizuula nti emirimu egisinga batunda mitunde ekikontana n'amateeka g'eggwanga. Bw'oba olina obujulizi, bw'oba olina information yonna gireete gitwale mu maofiisi ogambe nti wano naalabye kino. Okusinziira ku kaliisoliiso wa gavumenti, Uganda efiirwa obuse bwa siringi 10 buli mwaka mu nguzi. Jamila Mlindwa Nwaha, NBS Amasengeje. Eno ye Salam TV. Amanya gange nze Namutebi Sharon nga nkolera wano wennyini Saka Kirombe oba Makindye. Empangula gye nawanguddemu ssente mbadde nga nkozesa mobile money nga nsindika school fees w'omwana ku ssomero. Okutegeera nti mpangudde nze mutima neegambye nti kambalinde bamale okujja ndyoke nzikirize nti mpangudde. Kyenyinza okubagamba nti si byabafere, weewaawo abafere gye bali, naye ennamba eri emu yokka era bw'eba ekukubidde omanye eyo si yabafere. Mpulira bulungi nnyo 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 era ndi musanyufu nnyo. MTN mobile money mbebaza nnyo mwebale nnyo mwebalire. Together we're unstoppable.
Want to elevate your entertainment? Then add Showmax to your DSTV subscription at no extra cost. Showmax is not a TV channel. It's an on-demand video streaming service on Showmax.com. To add Showmax to your DSTV subscription, simply use the My DSTV app. Select Add Showmax. The app screen will confirm that you qualify for Showmax at no extra cost as a DSTV Premium subscriber. Now you can enjoy exclusive shows and movies. Add Showmax to elevate your entertainment. I have a list of suspects in my file here, but I need you to help me identify the thief who attacked you. This cat thief again. Malaria is a thief. Don't let it rob you and your loved ones. Prevent it by sleeping under a mosquito net. Clear bushes and all stagnant water around you. If you notice any symptoms, go to a health center near you to test and treat, and ensure to complete your full dose to avoid severe malaria, which could lead to death. This message is brought to you by Excel Vocational Training Center erisangi Bombo Kalule lyetendekere lirina abasomesa abakugu mu kutendeka emirimu egy'emikono nga liyingiza abayizi abamaliriza P7 senior yokuna senior yomukaga n'abo abatamaliriza okuli abava wakana ab'ekisulo. Tulina courses enjawulo ku mutendero gwa certificate ne diploma okuli catering and hotel management, hairdressing and cosmetology, industrial art and design, tailoring and fashion design, motor vehicle engineering, electrical installation, electronics engineering, welding and metal fabrication, plumbing, building and construction, journalism and mass communication, wamune nasali teaching. Twakakasibwa Ministry y'ebyenjigiriza n'ebyemizannyo era nga tutuza ebigezo bya UBTEB, DIT ne Makerere University. Courses zaffe zonna zimalira ddala emyaka 2 era nga tugaba basale ku mitwalo 5 gyokka buli mwaka. Songa ku nsomesa yaffe twongerako n'okutumbula ebitone by'abayizi. Tusangibwa Bombo Kalule oluguudo oluva e Kampala okudda e Luweero. Okumanya ebisingawo osobola otutuukirira ku namba z'essimu ez'owammanga. Excel Vocational Training Center. Excellent skills for life. One by one makes a bando. United Media is your gateway to a countrywide radio station. With a coalition of more than 120 radio stations, 15 TV channels, 20 online publications, you can cover every region and community with convenience and no hassle. Guaranteed impact with consolidated communication and localized engagement. Whether it's an MDA, development partner, FMCG or regular advertiser, United Media is a truly one-stop shop for your communication needs. United Media, together we will shape the future. Where does it come from? That thing that makes us Ugandan. Some say it's in our history, in our culture, and in our hearts, in our warm smiles and vast miles of coffee. It's in our inherent pursuit to always be better, to never stop growing and glowing. We are a nation of sweat and skills, a nation of ideas and inventions. But what truly makes us Ugandan is our quest to invest in agribusiness, manufacturing, tourism, infrastructure, health, and education to improve the quality of life of Ugandans. That's what makes us Uganda Development Bank. We can do better. Uganda Development Bank, inspiring development. Nziramu kwaniriza ku lutimbo lw'emirembe Salam TV okola kyatendo nnyo gwe atuwa akaseerako atuwa obudde bwo ne tubeera nga tusobola okutambula naawe amakya ag'olunaku olwaleero. Bingi nnyo bye tuyisizaamu amaaso era bingi nnyo bye tukuwadde, bingi nnyo by'owulidde ate era n'ensonga endala nnyingi nnyo weweteekateeka okubanga twogerako naawe ku ssimu ojja kuyitira ku 0758 16677 ng'ojja okuyitira nga weweteekateeka. Kati nno mu Nile Post mulimu amabaga ago mwegali amabaga 19
agafuuse amateeka mwegali amabaga agakwata ku basuubuzi agakwata ku baana agakwata ku buli nsonga mwegali agafuuse amateeka osobola okugenda n'oyongera okusoma mu Nile Post n'osobola okumanya ki ekigenda mu maaso era mu Nile Post olunaku olwaleero osobola okusoma ku bbiri e Rwanda era n'enteekateeka nga bwe ziri ez'akalulu era nga bwe katambudde nga bwe bakyabala nabyo n'osobola okwebuuza biki ebigenda mu maaso gwe togaana genda kusoma Nile Post abeerayo ku mutimbagano ate era osobola okusoma ku mawulire amalala mulimu wuno Bobi Wine yabadde ishaka eyo ebishenyi nakubiriza bannaffe abeeyo n'abagamba nti mmwe muve ku babbi abantu abali enguzi mubaveeko temubawagira wadde temukkiriza tulwanise enguzi okukakkana enguzi tujja kwekanga nga evuddewo kati n'ebyo yabyogedde ali eyo wakati mu kutalaaga eggwanga lino Uganda nga anyweza obuwagizi ate nga ayogerako eri abawagizi be kati n'ebyo webityo ebiri waliwo essuubi erya President Yoweri Kaguta Museveni okuvaayo era okusayininga amabago gafuuka amateeka ku nsonga y'okugatta institutions oba ebitongole bya gavumenti kati n'eryo tulirindiridde n'essanyu omukulembeze w'eggwanga tukusaba obeere nga ate n'eryo olyangulyako tubeere nga tufuna amateeka ago tulabe ebitongole ebimu ng'ate bizzeeyo mu bitongole ebirala osanga ensaasaanya y'eggwanga lino ejja kukendeera kati era amawulire amalala mulimu abanaffe bano babano bagambibwa nti basindikiddwa ku bagende bebake Ruzira olw'okukizuula nti babadde bakolagana na ADF kati nno mulimu Bakali ono yakwatibwa okuva e Zanzibar ate era n'Ensubuga Sulaiman amanyiziddwa nga Muzeyi Rweza nti myaka 28 wuno naye yasindikiddwa agende yebakeyo ate nga we babanonyerezaako ojja kuyitira ku 0758 mu 667 wojja okuyitira tusobole okuwaya mutumanye eki ekiri eyo nteekateeka kizoyina mu lunaku olwaleero na biki byoyagala okwogerako ale ku lutimbe. Hello. Hello. Wa alaikum salam wa rahmatullahi wa barakatuh. Erinya Musajja w'Ejjuma Seruwaji Munagayaza sebo nkulamusiza webale kuteera nga n'otusakira amawulire gonna getugenda okuyitamu. Kituufu byonna Museveni ansiza omukulembeze waffe w'eggwanga era byonna tubirabye okusayininga byonna nga byasayininga. Ne ffe tubuuza kiki ekigenda okukola kubanga yakubadde yasayiniza amateeka ago naye be yagasayiningidde ffe kennyini ffe abali mu buyinza era ffe tulina ogassa mu nkola kirabawo tteeka nalimu ligenda kukola nze kyo yabadde ekyankwanzi n'akuŋŋanya abaminisita bonna nze jjanga kubayita ababbi kubanga bo babbi bonna n'abakuŋŋanya nabadde nsubira okuvaayo nga atugambye nti minisita gundi mugobye ne gundi mugobye kubanga yateekasa n'atugamba nti obujulizi maze bukola ki maze obufuna naye namulabye ng'agaana kukamira kwegayirira abasajja abagabe banne yagambye bannange mu nsonyiwe temulyanguzi Sebo owulidde minisita akola ku nsonga z'amawulire avuddeyo n'agamba nti bagenda tandikira ku bannabyabufuzi n'abakozi ba gavumenti. Sebo era jjo namulabye bali emonsi n'ayogera bingi nnyo amateeka n'agateekateeka naye nze nanibyensekera ebimu bino mu ggwanga era tutunulire kyo mukama waffe Kayindo Tafira alina ebigambo byakozesezza etubiraba tugamba oyo omukulembeze abyogedde naye gye batunulidde omukulembeze waffe Mawu ng'ali ne Prime Minister ew'ebijabadde n'agamba Uganda nsi nnungi etambulira ku democracy era erina amateeka amalungi ngamba Mawu bw'abadde nga tusika busimugwa naawe entaneggulo nga batubatiya gaasi kyebo wamala ogenda n'olya n'oza nti ffenna twalya paka mu kibi kyebo omala okikaye paka mu kibi mulamusiza yenna gyali kusiibudde tuwuye endowooza z'abalala. Tweyanzege programu mukeeze amakya gonna ku lwaleero yitira ku 0758 667 woba oyitira tusobole okuwayamu. Ale kusimu.
Hello. Wanje sebo. Wanje sebo erinnya ne gyosinzidde mukulu. Nga tukusubiddwa 0758 bw'oyitira tusobole ate okuwuliziganya. Hello. Hello. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Wa alaikumus salam wa rahmatullahi wa barakatuh. Ono mukungu Abdalla Latif okusinzira ekyebando. Ogamba ki afumba enkoko ewooma? Wannanga alhamdulillah abantu bajirya. Omala webale kuweereza bulungi bwoti. Amina nnyo. Kati kyembuuzaako nga kati amateeka ago wagayisizaamu ng'ogajabulajabulamu naye kati go mbagatunulako munda eyo. Mulimu kaakawaayiro nti bwe tukukwata ng'olidde enguzi ebintu bye tubiwoba byonna ne tubitunda sente tuziiza mu ggwanika ly'eggwanga mwekali. Twakusuubiza twakunoonya balooya bajje batulambulira etteeka ku tteeka. Nze aga amateeka olaba nti abagateekesa mu nkola kiringa gwe kuteekesa amateeka mu nkola naye nga gwe mwennyini ate oli mu nsobi eyo simanyi woogenda ku implementinga amateeka ago gakole. Uganda wano tulina amateeka mangi olaba n'ebitongole muzeeyi abiteekawo ebirwanyisa enguzi naye ng'ate weebiri kyokka bino byayongeramu bino ogenda okulaba nga era kyekimu kyemulimu gwerimu gubikola ebyo. Nze kati wano okulwanyisa enguzi ng'olwedde ababaga amateeka kati minisita agenda kwekwata ng'alidde enguzi oba yani agenda omukwata wadde kale poliisi olaba ebiri mu poliisi umalu gana amateeka wadde baleeta bitya naye ng'ekintu bwennyini bano bwaggulu bennyini tibekubye mu kifuba bannanga enguzi ekimala beeko amateeka agaliwo gagenda sigala nga bwe gali. Minisita omuwulidde bulungi abadde agamba nti bwe babadde ekyankwanzi era bateesezza batandikire ku bakozi ba gavumenti batandikire ne ku bannabyabufuzi era bannabyabufuzi obalaba bali mu kkomera waliwo abali mu kkomera. Nti bano singa abali mu kkomera nze ate olaba ebintu bya Uganda n'emisango girwawo nnyo. Nti singa oluusi ebintu bino banoonyereza kuba President Museveni Kolo yatusuubiza n'agamba amaze okunoonyereza n'enfuna obukakafu. Nti singa atirisiti akwatayo omu nga watyo yakwatayo n'agamba kati bano kituufu bazudde balidde enguzi ebintu byabawo. Nze ekintu ekinywisisa enjagalamu nti omuntu alidde enguzi batunde n'amaka ge bagatunde abalala bagire ng'ekyokulabirako. Ekyo ekintu kijja kuggwa omuntu kijjamu bw'amaanyi ogamba nti enguzi kituufu tugitandiseeko ogirwanya. Wegayirira nti bannange baminisita bange timulya nguzi bannange nze ndaba talina kitulitwala. Tweyanziza nnyo mukungu. Neyanziza nnyo. Otulabira Muhammad Segirinya. Muhammad Segirinya musajja ati akyali mugonvugonvu naye tusabe Mungu katumuteeke mu dduwa wanadde engulu akalulu era tujja kukamuwa. Amina nnyo insha Allah. Katufuneyo munamukisa asembayo tugende tuwumule mu 0758 koba oyitira. Hello. Hello. Munamukisa asembayo. Hello, sibi wasuzu. Wa alaikum salam wa rahmatullahi wa barakatuh. Amina nnyo nyabo gwane erinnya. Twamukibiyalaga wa mitima gyammwe zaabu nsaba Allah abaweche musinga okwagala. Amina ya Rabbi. Ajati Nsagga. Ajati Nsagga okusinziira wa? Nsinziira Mpigi. Osinziira Mpigi. Kiki kyoyagala okwogerako Ajati? Bana enguzi eyo olaba Umaru. Ebyo tulina kwesiga Allah yekka yayinza okututaasa naye ebyenguzi byava dda. Nze wadde ndi myaka mito naye enguzi yava dda. Kubanga olaba enguzi eyo eri ne mu byalo eri ne mu bakyeyamani b'ebyalo eri buli wamu. Twaha njagala ompisizeewo eddoboozi lyange lino. Ligamba ki? Kubanga nze ndi mulabi wa Salaamu TV sirina TV yonna gye ndaba okuva ku makya mpaka
kujjako nga tetulina masanyalaze. Ng'oli wa ttendo nnyo. Alhamdulillah. Kaakati twa mu gundi Umar Kikaye nafuna ekikanga bweno bano ababbi b'amataka nga bwe twawona Sobi nsaba Allah na bano baba tusaase simanyi. Basaawa ebitooke byange obusuku lwonna 5 ku 10 nga bisiza amatooke bano abafere. Naye tebabakwatanga. Wagenda ku poliisi? Nagenda obubbi bw'ettaka Umar Kikaye buli empije era nsaba olunaku lumu tuleetereko ku w'ebyettaka. Atulambikire ow'ekyapa n'ow'ekibanja kuba nze ndi wa kyapa. Naye abaana bange nze ndi mukyala Namwandu abaana bange bamulekwa we mbadde ndi akamere siina mwasirizi yenna. Naye kati nasigadde mu bbanga era ndi mumaziga ndi mu nnaku ey'ekitalo. Ng'olabye. Nalabye nnyo nga bw'okiwulira. Naye saba Allah ajja kuŋŋumya. Amiina ya Rabbi. N'ekirala Umar ufunye katyansi. Nali njagala ompeeko okuba kusalamu charity oba basobola okunnyambako ku kafizi k'abaana bange kuba siri nnyo sesobola. Naye waliwo ennamba gye wansomerako nagikubangako nga baŋŋamba teri kutebaayo. Ddamu ogikubeko. Ennamba gye nakuwa ye entuufu. Umar ddamu oginsomeremu kuba nagikubanga nga tubitegeera. Nga tubitegeera? Nga kale nga kati gy'ojja okukola someeyiyo bajja kukubira bakubuulira emitendera gy'olina okugoberera. Eyange eri 0702 0702 6 83 sorry 82 kale naye teweesiga nnyo bafere banakubira esebo ero oli watagamba nti wasalamu TV esebo oyo muveeko nsaba Allah kunkumire akwecho osinga okwagala akumalire. Amiina ya Rabbi. Tweyanziza nnyo tweyanzige mukirize tuwumule mu katono nnyo wetukomawo tugenda kudda n'ensonga mu nsonga y'olunaku olwaleero twagala tukube torch naddala ijja y'omwaka guno engeri gye yatambulamu na biki ebyagobererwa ennyo biki ebyakyukamu ennyo ate waliwo ebipya bye tulina okugoberera ekyo nakyo ekibuuzo kiri awo tugenda kuba ate tufuna bannaffe okuva mu Muzaata and others abo nno be bamu ku batwala abantu ogenda okulamaga naddala mu lugendo olwo olutukuvu olwa ijja mukirize tuwumulire awo tukomawo tugenda kudda nabo. Entambuza ya ddaawa tugyongeddemu ebisoko n'ebinnonogo mu budde obunyuvu ku muzikiti gwo wennyini mu kitundu kyo era ku Mande tuba ne Sheamus ni kiti togwa musuulu luliwo olwo Allah n'akwanja okwanjaga kukonna ng'akuwulira gwe tossa mukono kusaba togwamu ssuubi. Olwokubiri Sheikh Salim Bosa wasta'inu bis-sabri was-salah mweyambise nnyo okubeera abagumiikiriza era mweyambise nnyo okubeera nga muyimirizaawo esswala. Olwokusatu omulangira Sheikh Ndawula Siddiq bino binnonogo byennyini mu budde obunyuvu. faman ya'mal mithqala dharratin khayran yarah abo tetubatiiririra ky'omuntu yenna akoze akalungi ke nga katono katya yarahu Allah agenda kamulaga era akamuweemu empeera ejyamu. Olwokuna Sheikh Imran Sali era nga naye bwe yakikkaatiriza n'aga nti wa in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha ne bw'otandika kubala ebyengera Allah byakuwadde tosobola kubikomekkereza. Tumwebaza Allah olw'ebyengera ebingi byatuwadde
era tumusaba bitukuumire n'ebyo bye tutannaba kutuukako nga tubiyaayaanira nga bya mugaso gye tuli nabyo byetutuuseeko. Tukyafumba omutwe olwokutaano Dr. Senjala. Mu kiseera ky'omuntu ng'ebintu bimusobedde, ibaada gy'akyasinze okukola neyagalwa nnyo ewa Allah mu kaseera ako ye ibaada ey'okusaba Allah tabaraka wa ta'ala. Tukyakuteekateeka mu nteekateeka entuufu era ku Lwomukaaga Buuza Oyige ne Sheikh Kasimu Kiyingi. Abaseeka bakintumye basheekha abakulu mu ggwanga tiddalasa ziddemu mu mizikiti naddala eza Sande ne ku Lwomukaaga abaana basobole okusoma eddiini yaabwe. Bayimaamu mukiteekemu amaanyi, ab'ettwale abaana basome ku ddiini yaabwe nga bagiyiga ku mizikiti buli lwa Sande, n'abakyala nabo basobole okusoma ku ddiini yaabwe, tusobole okutambuza eddiini obuki obulungi. Lukyali lusufu Olwomukaaga anti tukuleetera ne Dr. Fidhi Walusimbi. Awo bwe tugambira nti fahadha min baabi awla, bwe buba nga Obusiraamu bwakakasaako okuyisa obulungi ekinyonyi, okuyisa obulungi ebimera n'ebisolo, ate olwo kikkakatako nnyo okubeera nti muganda wo ate ye omuyisa bulungi nnyo. Olwo ku Sande Imaamu Sulaiman Kyeyune. Ebisinga okuleeta obufumbo okufa amangu butatwala budde nga wetegereza omukyala, n'omukyala obutetekereza mwami. Bwezibanga nga ziri 12 netuzimanyirawo netugamba nti tujagala nazo nga ziri 12, so sikutuuke nti wallahi saaziraba. Ebinyuvu bikyajja tereera, tulina Sheikh Mutyaba. Agamba Allah, a'udhu billahi minash shaitani rajim, walanabluwannakum bishai'in min alkhawfi walju'i wa naqsin min alamwali walanfusi. Eyo aya tutera nnyo okugisoma nga tufiiriddwa, naye tutera kuwulira eri gyesembera inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Naye nga yagamba nti nja kubagezesa n'ebintu ebibatiisa ebibakanga emitima. Omutima bwe gwekanga omubiri gugenda kulwala, ate tayagala olwale.